mwami Wankoko ye yasoose okutuukawo ne mukyala we Nseera bazze batambuza bigere ne tubabuuza kiki ekigenda mu maaso nga muzze mutambuza bigere ate nga tukimanyi n'emmotoka mugiina. Baatuzeebuka nsonyiwa obutababuuza anti ebirowoozo byonna bibadde kulayira. That I will give for possible services. Gano ge mawulire ga muzukulu gano ge mawulire ga Babyface agateesigika nantalabika nga nakawera azira ebyenda. Kiriza obagaana gano ngenda gayisa mu bwangu ng'oweekiwalaata eyeetisse ffene ng'ate asala oluguudo. We call that intelligentsia. Baba mwebale nnyo mwabeerwanako ne mwejja ku lujja nammwe abakola ennyo okujja bannammwe ku lujja kuba bangi baali babatumye na bannalujja abalala basserujja. Njasooka okwebaza Daddy Andre wamma weebale kuwona buwulu nakusabira mukwano gwo kabako n'akyala empewo y'ekiro n'egiwona. Gwe remayisa emikono mu maaso Katonda eyakuwa yakyamye Chris Evans omukyala. Gwe kyali wange Pastor Wilson Bukembe ne Eddie Kenzo twabakwasa omumungu bila lulicha nammwe ne muwona obuwulu ne mubuukira waggulu nga mpongo. I will forgive you because just like your mother, you are a demented species. Plus you like what they call futuristic approach. You understand me? Baba nga tonnafa teweevuma nsi naffe embaga twamaze ne tugirabako. Mwami Wambwa bwe yakkiriza awaze mukyala we mwami Kamyo. Emikolo gyatandikidde na mugaba mirimu. Magezi gatta mwami Wakayima obwedda yali mu department egaba emirimu. Mwami Mpologoma yabadde yeesungasunga era ye kyamuweddeko we baamugambye gwegenda mu department y'amazzi. Oh my days, mama wale tulio muje jiyalori bloya womu. Kino kyasanyusiza nnyo mwami Wampisi ng'alaba ebyokulya byonna eno Shuwa Wini agenda bibeera mu mitambo. Baamugambye kimu sebo genda eri mu parking gwajja alagirira emmotoka nga zipaakinga. Wano Kamuja yasanyuse ng'alaba ebyokulya n'ebinyeebwa byonna biri mu ngalo ze. Kyamuweddeko we baamugambye funa sanitizer making sure na buli muntu ayingira ayina masiki ku mukolo. And the masks will be ready in 2 weeks. Table, Ventus and Aquavista. Mwami Zika yabadde akyali awo ng'alaba bino by'ebintu afunyeemu nnyo ebyokulya agenda kulya n'ewaka taddayo. Kyamuweddeko we baamugambye nga bw'olina ekiwago ogenda beera wali ku parking ng'emmotoka eyingira gy'olagirira. Wandegeya yabadde akyasekalasukira ku muti baamugambye kimu yegwe MC. Omugabi teyeeseera Wakayima magezi gatta yeyeewadde ebyokubeera mu kiyungu bwe yalina otestinga omunnyo ebifo oba byebyo ennyama yabadde ensava oba enkoko Shuwa Wini walaayo oba ayita. Ssaawa zabadde ziyingira 8 abagenyi ne batandika okutuuka ku mukolo. Mwami Wankoko ye yasoose okutuukawo ne mukyala we Nseera bazze batambuza bigere ne tubabuuza kiki ekigenda mu maaso nga muzze mutambuza bigere ate nga tukimanyi n'emmotoka mugiina. Baatuzeemu nga babaddala mbu baaba e Uganda ebyamaanyi tebabyagala emmotoka yo bw'ojja nayo ate si bagiteekako omusolo omungi gwe woba owakana buuza Kyagulanyi. Twabadde tukyali awo mwami Wankima n'ayingirawo ne mukyala we bajjidde mu Benz Mercedes nkola ya mu Germany nabo ne bapaakinga bazze n'eryenvu era ne batuula waggulu. Baba twabadde tukyasiriikiridde awo twogerayogera mwami Nyange yajjidde mu nnyonyi njeru nga ne suuti njeru. Olwatuuse n'agamba MC nze tonteeka nawe mwami tonteeka n'oyo ssebo mwami Nkima kunkubako mikira nze njagala kubeera nzekka era baamutadde eri mu VIP. Essaawa 11 awo tugenda olaba mwami Pusi ne mukyala we Muyaayu nabo bayingirawo ku mukolo. Bazze beemoolamoola ne tubabuuza ate kiki ekigenda mu maaso nga mwemoola ye mmwe baggayi baabayise. Baatuzeemu nga beematira ffe baaba emitima gyatukaluba ne batatuyita ku mukolo tubaawo. Baba twabadde tukyali awo omugenyi omukulu n'atuuka Crested Crane anti yeyina ne fulaga z'eggwanga. Yabadde yakatuuka ati n'agamba manager Jaketaala ffe tuli b'amaanyi tutyo swala. Era we kyakoleddwa awo omutesitesi w'omukolo n'agamba MC ayita abagole batuwe bagulewo amazina buli omu n'oluyimba lwe. Mwami Wambwa ye yasoose omugole omusajja okusaba obuyimba
yagambye bugambi mbusosolye bw'atafa atuuka ku lyengedde biriro ntawanyiza ebbanga ddene naye era mukama amaze n'akumpa. Omugole omukazi oyo yasituse mwami Kamyo okusaba oluyimba lwe ye yagambye bugambi banjagaliza mwagaliza ono saamwagala laba olulimi we lwewuuba yenna yeesunga kundya. Bilanno guno omukolo gwabadde wali emmanga ku woteeri Lusuku esangibwa wali emmanga wali ku lusalosalo. Omukolo gwabadde gukyagendera ddala mu maaso nga tudda ku sekishoni y'abyakulya essimu n'envugirwa nti baaba okyali eyo naye Uganda okulwanira obw'abasipiika kitabuse. By realigning your mother, redesigning her, and then subjecting her to where she belongs, the status quo, that is the kitchen. Okay. The new woman has to have all it takes to become a political giant and come out. Okay. Yes. If they allow me, I go change. Konze kansooka entuukeyo naago ngaleete tunaddamu ne tusisinkana abankumira takumira mpeera mweraba.